Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Keeza, jangu tukole. Toyagala kola chichi. Oba tetukole ng'otugamba. Bagenda kujja. N'ekigambo kola kiwulikika oba bubi. Kola. Balala bw'obadde ogenda okukola. Onosobola okukatuula n'omalayo eno. Abantu nga tobalaze. Byakabi. Ebyakabi. Waayi. Oli awo. Gundi yaŋŋamba akwepikira Lwasa. Nanga nti akusobola. Naye Lwasa yagamba oli high end. Lwasa lwaki tomukubira ku simu? Mukubireko? Mukubire kati. Olaba bakusobola? Mukubire kati. Producer kansubira recording ebintu ebyo. Ndesoko lindeko. Recording ate tewali kivaamu. Ate tewali kivaamu. No, mpate gya kwetereza. Kamala okubira Lwasa nti oganye tukubire Lwasa. Mala mukubirako wano. Awoteredde. Era munnaye abeera ggwe. Ne bw'okola otya asigala ye ggwe. Naye owunya bulungi. Kiri important. Dokita oli kyabadde atugamba. Omuntu okufuna ID y'ekintu ky'owunya. Ye leero Lwasa nga takwata. Nyala muga nti ndi wano naawe. Owaye jeno! Kale nawe gyebali. Njagala kunoonyako ku Lwokuna. Ku Lwokuna n'abasigenze Masakolooza. Kati ogenda kulabika ddi? Kandabe olwala akumeka. Leero Lwakubiri. Ojja kuyinza okubala okukulaba nga sitagende Masaka. Kuba Masaka njala kubaayo ku bya Muwoozi. Ku Lwokuna aliyo Lwakuna? Aliyo Lwakutaano. Kati onoogenda ssaawa mmeka ku Lwokutaano? Nyinza okugenda ekiro. I mean ku Lwokuna. Kati nkulaba essaawa mmeka awo? Saa mmeka gwe njagala? Ndowooza ssaawa nga 7-6 awo. No problem. Nzije wuweera. Jangu wange. Kati okyaviirayo ddala. Kwolo sijja kuvaayo. Osale busazi Kati ekyokulala ndi wano ne kibebi girl kiri ekyakasukaali ekyeru kye wagamba. Kimusawo? Kimusawo. Musawo muveeko yayina bamunyiga. Muveeko yayina bamunyiga. Ate yaŋŋambye omuwagira. Muwagira sina naye problem muwagira. Kati toyagala sabiriza amadda nti nkuseetinga olwo. Ayina bamuwagira. Mumpeeko mbuuzeeko. Wuuno Musawo Lwasa ayagala kukubuuzaako. Nkulabisiza ssebo. Kale nnyabo gye baliko. Kale ssebo, lwaki onsala ebigambo? Owange sisala bigambo nze nkumanyi. Wangi? Oyina abantu abatera okuwerekerako emukono. Emukono? Totera kgenda mukono gwe. Ate emukono waliyo ki? Nze nga sigenda mukono. Waliwo yaŋŋamba nti otera okugenda emukono. Ninayo ki? Nti oba ayinayo omuntu we mukono. Mukono talinayo atera kugendayo na muntu. Ebyo bizibu nnyo naye muwagira. Nja kuyita n'olwaleero muwagire. Katukulinde nze mbadde nkiseetinze Kimusawo. Musawo gw'omuzanyisa. Levo ndala nnyo. Anti nabeera nga n'abatanzi agamba ayigira ku musawo.
naye gwe lwasa tasobola kwogera kigambo kimu bibiri n'atayogera muwala oyo ate agenda kuddamu ankubire ate era bwaddamu nankubira era ngenda muteekakola atuwe bwino kajampunya abalagadde mu Kampala ku Black Valley Theatre bannakampala kye mwatusaba tukikozeeko kamenu kafunye buffet ekivulu akajampuni Afri-Talent abalina talent nezubairi family gattako amoti mubalanguzi leera kacapizo Justin Nantube Flavia Mawaji olwo n'ogattako kadongo kamu Masesi Olukaga Hasani Nduga Kibijjigiri Kasiwe Kapo Sebare Matia Lwima Harriet Sanyu Nabitaka Jackie Kizito Adi Buyondo olwo n'ogamba nti ako si kajampuni Pro Max akajampuni i15 Saturday lumu Easter Sunday 2 ne Easter Monday 2 ku Black Valley Theatre VIP emitwalo 10 ordinary emitwalo 4 kati akajampuni kabayagala ku Black Valley Theatre nga gwoli luddawa biwagidwa Chabasa Pharma BBS Telefina Movit Products Hardware World Luba Properties Delta TV tukole Delight Media olwo ne kitegekebwa Sibaya Pro ne Balunywa Promotions katubanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat kuba ku simu 0701 nyanya 770 oba 0782 55582 ne Fresh Chat fresh at its best. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Musajja affe Lwasa tugenda kuba tumufunaawo week eno tugenda kubeera producer Lwasa tugenda kubeera naye week naye agambye ku Lwakuna so tujja kubeera naye naye ng'oli otya naye abantu bakuwagidde ate weebale kulabika bulungi omubiri gwonna mweyirukeeza ombiri gonna of course odambula tuli ku Stream Live Hotel and Spa wano Bunga just after Bunga Executive Gardens bwojja wano osobola okubeera ng'okola steam massage jacuzzi sauna nja kufunayo olunaku ngenda kukolayo interview y'ekifo kino ne oli omuwala wa BBS yani Tash Habi beba boss ba kino ekifo nali nokola naye ku Valentine ne sitasobola nalwalamu awo naye ngenda kumufuna tukolemuko wano obulamu bugamba butya alhamdulillah katonda abadde mulungi kati ono byampayiriza simanyi nabe ngenda nabe mukono naye Keeza kiva ku ki abakazi okukyanga abasajja kata obuza mukyamu atabakyanga naye nti gwe obamanyi okoyiza okuba nga siggwe ne bawala banno balaba kiki kwe bava okukyanga abasajja otegeeza ki n'obeera ng'olina omusajja ono olabika bulungi omukyala akulabiridde weebale kusiima naye ajja tukuba fembi akimanyi ate gw'oli ku warning very very last warning highly last warning omuwayiriza omuwayiriza the last time we met were in good terms mwali mubaddeko in bad terms nati gwe obiteekawo beautiful weebale kulabirira Kasuku alabika bulungi ninga byakulya awo simanyi naye mutabani wa Mukasa wanna Mukasa the only son of Namukasa ndabise bulungi ndiibwa simanyi oba oliibwa Uganda wange nedda nyabo tuyamba otugireko ku volume eyo tusobole okukola tweyanziza ekyokukyanga abasajja buli muntu abeera n'ensonga ze waliwo oli omu ng'agamba nti ono wakino ono wakino ono wakino ono wakiri abamu okka abakyala abamu baagala ssente ennyangu nti
ayina obeera n'owenjala, ayina obeera n'owa lashes, ayina obeera n'owa wig, ow'essimu, owa airtime. Then n'ekirala nti waliwo n'oli ng'ayina kumala nsonga ziri ez'omubuliri yes ng'oli ye kikyayagala ku Isaac ye Isaac biri ebyomubuliri abimala talinaawo ssente neza boda yazimuwa naye ng'ensonga z'omubuliri akola ki azimala. Yes, so there are different reasons. Yes, so ideally kati omusajja ayina kukola ki to hold down a woman, because if you say a woman can have a guy, some women, yes. But now that is most women today in Kampala. Abakazi abasinga tebakyagumidde ku musajja omu. Abamu abatayagala kukola. Abamu. Ate abakola be basinga. Keeza abakola be basinga. Ekyabakola nti maybe ayinza okwagala nti omwongerezeeko ku kikyakola. Yes, ekyo kisobola okubeerawo, but the various reasons that's why abakyala bafuna abasajja ab'enjawulo nga bwe kiri ti n'abasajja bafuna abakazi ab'enjawulo. Kati lwaki abasajja benda? Simanyi nnyo kyeza basajja. But anyway, most times abasajja benda because of one thing, bagala kulyako. But which is understandable for if I was a woman, it is easier to navigate a man who is after, or a person who is chasing after one goal than a person who is chasing after 4 goals, because kati onako lero Keeza omukazi baba yagala omusajja agenda omugulira buno eyelashes, afuna omulala amugulira ya time, afuna owenjala, ate afune owa boutique, ate afune n'owamaanyi g'ekisajja, be bantu 5 bonna mu anime emu. Tekoowa wali tewakoowa omuntu obaako newootuuka n'ogamba bannaaye enkooye okoowa. So olaba Kasuku ekyo anyway kiddayo wali nti abamu tebaagala kukola, then buli muntu abeera n'ensonga ze Kasuku, then ne lifestyle. Osanga nti nno ntera okwogera nti omusajja atalina ssente. Tegedde omusajja atalina ssente yeetaaga kweteekamu muguwa yekka, n'agera n'agugula gwa 5 n'anoonya omuti we guli omuwanvu teyeetuga n'akola the needful. Keeza, you like money that much? Not really, but so kati oba tolina kyonnyongerako, then what? What do you mean nga tolina kyonnyongerako? Kasuku bw'ofuna mukyala oba osuubira ajja kwongerako magezi, maybe ne social capital bw'abanga of course abula kyakugattako, then of course no supporting somehow somewhere. Naye omusajja Kasuku bwe tudda mu relationship bw'onsanga nti tugeze nina when shops ziri 2 oba 3 oba 4 nyongeraako nzimba nedda Keeza kusobola okuba mululu. There has to be, Keeza, there has to be a point in your life where you feel this guy is bringing love on the table. There has to be that point. At least ngamba nti ono omusajja aleeta maanyi ga kisajja na mukwano ku mmeeza. See this? Maanyi ga kisajja. Because nothing. So then after the orgasm, then what? Well, but that's the same question we want to ask the women. That after a man comes, ng'ali naawe maze okwegatta, kyekiddako. Oyina okuba omukyala, one, oyina obbanga oyina ky'oyongera ku musajja. Webanga si bya kiyaaye. Nga tuli, nebeera bya kiyaaye, at least mwongereko agambe nti yampa yeno idea. Beerako ky'omwongerako. Semwe omukazi ye bw'ayongera ku musajja ssente abaaki omusanze ne hardware yemu mwongereko ey'okubiri, what happens? Oyinza obba physically togenda kukwata ssente in hard cash ozimuwe, naye so omugamba omanyi maybe twongeremu kino, maybe to like business epiking nga you're not milking out. I also want to kati ekyo nange njagala kizza wuwo. What if you a woman, what if omusajja tagenda kuwa ssente naye aleeta birowoozo ku ziri wine shops ennya z'ogamba omuntu z'abadde nazo ne zeeyongerako? Does it always have to be the money?
of course not always to be the money, but still mu busobozi bwo obutono funa ekitono ky'osobola. Abakyala tetwagala bingi, by the way. Osobola okujja no nga nayo manyi, I think late season edda. Nina gundi, nina gayi gwe mmanyi. Ayina late season better, tusobola okukola bwetu ne bwetu nga toli mukuuzi. Me, my point is, saagala ojjena line y'amaanyi ga kisajja. Because after us having the sex and after us cuddling, then what? Because abaana kati basomera mu international schools. Kati then what? No, but if you have the money, If you have the same way I can meet you, Keeza, Yes, nga toyina sente. yes. Nga nze nina sente Yes. zikuteekamu. Yes. If I met you Yes. today and you have the money and I don't have, you mean it won't work out? No, I'll support you. But still, pull up your socks. Wengo omusajja. Don't be in a comfortable seat. Yeah, but that should also apply for the woman. Listen, because nkuku ovuze mu motoka yange, nkuwadde ogeze maybe opikinza abaana oba like ogitambuliddemu. Don't be comfortable. Funa ekyokukola ekigenda okuleeta another impact ku relationship. Don't be so comfortable. The problem is abavubuka abamu oba abasajja abamu omukyala bw'atandika omuwa ssente, they get comfortable. Nti ntambuddeko nsanze t-shirt ennungi njigulidde, nsanze engatto ennungi njigulidde. You get comfortable. Gamba it is okay, closet Keeza ajja gikolako, kino najja kikolako, but try so hard. Yes, toyina. But Keeza, isn't that the same thing that happens with women? When you meet a guy who has money, what you're bringing on the table is just the pussy. And the rest is ideas. The moment this guy begins, I'm giving you upkeep of 1 million, I'm buying you nice shoes, I'm taking you for dinners, then you go like, wow, this guy can do everything. Then why does it hurt? Olaba Kasuku, kyoyogedde, yes, it happens. There are such people. Nga bw'onoomuwa, bw'onoogenda n'omuleetera ensawo ennungi, engatto ennungi, njagala nnyo engatto, njagala nnyo perfumes. Nti bw'onoondeetera perfume ennungi, I'll relax. Abantu bwe batyo gye bali. But nze kye-emphasizingako, it's really good omukyala ali eyo bw'osanga Kasuku ng'ayina TV zikibuto. Mwongereko. Agambe, okay, ne bw'oliba omukyayi, agambe naye Keeza yali, oba Sharon. Simanyi nayo ex-kubeta Sharon. Agambe Sharon bambi yannyongerako. Yansanga n'entebe muvubuka agunjuse, n'enfuna entebe ezitegeerekeka. Yansanga siina kamotoka. Mulimu omuwala n'akupushinga. Tugule motoka. Oli n'akugamba. Okupushinga awo nga tugule motoka bw'ateesa nti wali onfunye emitwalo 5. Oba yapushinga tugule motoka. Okay, omanyi lwaki abawala abamu tebakyagala kuteekamu? Nti Kasuku bw'onootuuka ku 8 ogenda mwerabira nga mwatandika naye kuva ku 0, ogambe takyamakinga standards, takyategeerekeka, omwerabire. Nina abantu bemmanyi, actually nina omuntu gwe mmanyi ali close eyaggulawo joint account ne bbaawe ne so called boyfriend right now n'okugyayo ssente lwali lutalo, naye nga bakikola out of love, out of kwagala, nga like it was out of nga balina good ideas nga ne byonna ebigendererwa byali birungi. So abawala bamu balabye abantu be bayiseemu, n'agamba to hell, bwe mba nteeka kino nino sayininga kyange in case kibaddewo, okwata kkubo liryo nange nkwata kkubo lyange. So abamu balina fear. Likewise ne ku basajja balina fear. Agamba kati omuwala mutaddemu apartment, muzimbidde ennyumba, asolooza abapangisa, alina business, agenda e China okusuubula, kati omusajja omulala bw'amutwala. Nabo balina fear ng'abasajja. Awo otandise okwogera ebintu byenjagala. Kuba the biggest challenge, by the way, Keeza, is for long I've wanted, because now for you, okola. You have your own businesses. You are a doctor in waiting, you know. So the way you see things, yanjawulo ku these other random girls abasinga betulaba
omusanga akola bukozi ku TV gwe mulimu gwayina ebintu ebirala byonna byafunye bombuzo obijjeewa nkola nti naye TV bakusasula miliyoni 2 kale ne bezibeera 5 ewaffe nno basasula si kituufu nkugambye si kituufu kati abakuwa info si kituufu mugenda mu myezi emeka nga temunnafuna ssente amazima ga Katonda I swear ennaku z'omwezi zibeera either 10 ennaku z'omwezi baba bagenze wala ng'omanyi batuwa ssente za mwezi ki oguddako wabula Keeza sinikira muli ebinnyo byo nga ssente za mwezi guddako Teka nkulage message fogedde kati guno omwezi wagulidde dda wabula andaye Keeza mukozi wa BBS sikiwa emabegakaawo like eyawogo bantu baali bakaaba ssente ng'ensasula egaanye ate ensasula neegaana n'oba ng'okyaliwo olwa yino ya third it's okay for starters that is not true but then even third no even third is very far bw'oba toli mu kisenge tokaayana anti kati owuliriza at monitor they pay people on the 25th nga basasula mwezi ki oguwedde gwokola on the 25th so by the time kati landiroodiwo baba akubanja no kati fe batonona nti omwezi gw'oli mbabeera bagusasula kati kampani yemmanyi okay for purposes of your job and what ebyo katubireke tugende ku kidako so what I'm trying to say is so of course abaana babeera beeyiya Kasuku omwana abaana basobeera ne bu side hustles kusanga ulira ojasanga nti omwana ayina online shop ayina ensawo atunda biki ayiriba nga bimuwa ssente mmeka omanyize Keeza kati Keeza kankubuulireko there are things ebinyiiza nze nga Kasuku ng'omuntu nze ng'erimu ekinnya bajja gitereeza nze ebinyiiza ng'omuntu biri bee biti nti Keeza like okay mye amaaso gange maggule in terms of I've seen things, I've seen people. So there is a person you look at who is talking and is saying, by the way, abakola ku TV, abakoledde amanya ku social media, ayambadde bulungi, she looks good, naye ng'okimanyi munaku. Ati obeera omumanyi n'atandika okuteesa. Nze omusajja atakola bwati ne bwati. Nomwa mukwano. Wakitofubutukayo n'otugaa weetunda. Kuba kiri important. There are women. For example, today, if Ruth Karibala came out to say, I cannot date a poor man, me, I will understand her. Why? She has more than 3 businesses she's running. Very successful. So, where she's coming from, she has her own money. That, bakunyenyera nti sisobola ate kufuna munaku. Ate tandika kubanga alya kunzi. But it's good to set Okitegera kyegamba. Nti Kasuku, sorry to cut you short. It's good to set standards. Nti nze nja kugamba omuntu bwatyo I can't ne bw'omumpeerako ebiralo byente. Omunako. Njagala nnyente. Ne bw'omumpeerako ebiralo byente I can't. Oyagala nnyente? Yes, njagala nnyente. Kati ne mukono oyinayo nte Lwasa gy'agambye. N'ennimiro yo. Ninayo bannange. Lwasa ayina bwino. Maybe just ngambo za street. Kati, so for you couldn't date a poor man? By your standards, you couldn't date a poor man? Poor as bwavu. I can't. God forbid. Okay, I want us to define poor. If you met a guy, for example, today, much as you're not driving a Range Rover, but you have the money that can buy a Range Rover. That we all know. So let us... Okay, you have the money. Keeza, you have the money. That is it. Oyina ssente. Era abasajja abasinga abanyumizaamu naawe nga bamanyi ekibalemesezza ssente. Bagamba omuwala buli kimu alabika okuba akiyina
Kati how do you impress such a woman? But you have the money to buy the car you want. Chenkunyonyola. You're driving an old car, very fine. But you have the money. Keza, is this an old fold? Zino zifold izokutte zino. Keza eno fold yeno. Eno fold. Eno yino nayo. Every year ogende Dubai on holiday. Eno oli kumpi kungamba you're going. Yes, that one you know. You go, you with your brothers. Nemugene Dubai week number, all expenses paid by you. So the challenge now is most people say, how do we impress such a girl? Let us move that direction. So, kyamugamba, kati, with everything you have, if you met a guy who is, let me say, avuga kawundo, oba Subaru, ochiwulira, nga ina apartment ye yerisa yenywesa. Naye ng'ate baba asobola okuwezayo ekyetaano kya lunch. Ayinza okuba tagenda kugulira, ayinza okuba tasobola kutwala ku Serena kulyayo kya misana kya 12. You know, okasikolaba on that. Abavubuka abali eyo abasajja abali eyo. Unless ng'oyagala kuyisaamu gaali. Waliwo kye bayita consistency. Bw'oba omanyi nti togenda kumalako ng'ompe emitwalo 5 egya lunch buli lunaku. Kindly don't. Tochitandika. It is the same thing nga bwagamba tomanyi kufumba kintu kyonna n'amazzi gasirira. Paka kati sinnamanya. Consistency. Bwagamba nti nno buli Friday ogenda kunteerako sente eziginampisa mu weekend akakadde kamu obukadde bubiri bw'oba omanyi tookimaleeko nakyo. Kindly don't. Because ebiseera ebisinga abasajja abali eyo mwepika oluusi wavudde mu kyalo watunze poloti ya taatawo, watunze boda, mwatunzeeyo embuzi 2, ente 2, ng'olina omuntu gwe weepikira. Unless ng'oyagala kuyisaamu gaali. Ne bw'oba ekintu ng'oyagala kitwa ng'olaba olina future yaakyo. Kindly don't. Because bw'otoozimpeereze. Nze sijja kumanya nti newatunze embuzi mu kyalo. Sijja kumanya nti newatunze ettaka lya jjajjaawo. Kati gono omusajja batandika okuwa kadde obeera olowooza nti alina obusobozi. Yes, obumaintaining akakadde. Naye anti kati akakadde kano keeza obadde tokafuna. Mbadde thank you. Kati akusanze. Akakuwadde baba akakuwadde leero n'enkya luli n'atasobola. Can't you be grateful noga kala ampaddeyo kasita asobola okumpayaga leero ampaddeyo 5. Era bw'ozimpa ngamba alhamdulillah weebale nnyo weebalire ddala. Naye waliwo abasajja kye bakola nti ayagala okulaga nti bali abaddewo kasasiro yazze ayina oteekawo like ekibuli amaanyi kati ne weerabira bali kati bali ayagala bakuggisaawo ye akola eki ayingirewo nejjukira yatunze kapoloti oba yakubye ekibulooka n'afunayo akakadde kati ng'ate okay okitegedde like ekibulooka tekigenda beerawo buli lunaku era akikubye ayinza omala wiiki ali ku bbala talina yadde so okitegedde so bw'oba onoomalako n'ekintu kitandike bw'oba wakubye ekibulooka nga kyakakadde ono wakiri muweeyo ebiri gy'omanyi gy'onaasobola ate tomuwa sente zinaakuluma because abasajja amanyi okugaba sente ezibaluma naddeyo n'akulangira kale omulaba oyo namuwa sente zange yadde teyanjira nako teyanzija namu ne mu kusooka nga tebyali munakujja kati Keeza lekera ebintu by'ekisero kati Keeza omusajja ajjana nako kuwa sente z'engolo za mu muganda wo oba just talina kigendererwa talina byakola mu sente ze Kasuku kyokka tosa kuwa muntu sente just tekisoboka omuwala kyokka buli bw'owadde sente oba olina ekigendererwa sisobola kugaba bugabi sente ekyo banga okimanyi omanyi ebitabo ebitukuvu bigamba omuntu agaba emmeeme egaba yekola ki yeefuna yes so okugaba it is okay and bw'oba anyway kikyoyogera kikyamu okuba nti no olina okuwa omuntu ng'olina ky'osuubira it is wrong. Okay, but Keeza, I think that also brings us to the discussion. So Keeza, you mean a guy is going to walk up to one of your shops? Okay, let us imagine we are here. So kati nga tuli wano platinum ozokola sauna biki oyambadde akasuuka ako tuli mu steam to steaming oba mu jacuzzi wali omusajja najja hey hi Keeza, how are you? Ndabikidde bulungi biki, can I take your number? That's the first point. Omuwala an idiot of a woman or a girl eyo nagamba why do you want my number? Amubuuza mukwano
onkugambye you look good. By the time someone is asking for your number, they want to talk to you, they want to connect with you. Oba okitegeera tewali bawakazi basinze tumenyanga why you're taking my number. No, Kasuku okitegeera olaba, let me tell you this. And by then abasajja bali bagula ennamba z'abawala. Kituufu. Era abakola ebibuloka mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale omulimu ogwo gw'obutasooka tugamba. Gwe n'oduma budumi n'ogaba ennamba y'omuntu nga tomugamba. Yeah, but Keeza, you are at liberty. Because the thing is this. When someone asks for your number, okujjako nga waliwo omuzimu gw'obwavu gw'olaba okutambulirako. Kati nkubuulira ekintu ekyewuunyisa Keeza okimanyi, kati Keeza omusajja asobola okusaba ennamba yo n'ogimuwa, nakkubira n'owuliriza by'agamba n'omugeejinga n'omugamba tekijja soboka oba kinaasoboka. Because this is simple things. Olaba Isaac kye nabadde ndi mu kugendako wali nti omuntu asanze nti ndi mu steam. Nino abantu balowooza neewulira, which is wrong. Naye omuntu asanze, yes, n'engeri gyo approachinzemu emataringa. Tosobola kujja ng'ondumirako. Oyagala oli ajja atya? No, like ajje nga yeewombese ng'agenda okufuna Ukaristiya. Ajja baati. No. Ate olagidde nti ozze kusaba. Ati munaye ate ogaye nti omuntu oyagala ajje mpola. Naye tuba tugenda ku Ukaristiya tukola tuti. Either n'okola oti oba ne bakakuteera awo n'okaya. Kati ne wano ojja n'ekibatu kyo. Ng'okitegeeza. Noga nti munaye how are you nyabo? Tusaba ku nnamba. Lwaki abantu bagamba tusaba? Abeera ne baani abalala Sitegeerako bulungi. Tusaba kwogerako naawe. Nopoza buli bameka. Ndowooza abeera ne bajjajjaabe. Bw'omala omuwa ennamba ne bagigaayagaayamu ne balaba kinaayitamu tekiyitemu. Waliwo omuntu okubeera nga respectful. So how do you want someone to approach you? I'm Keeza. Leka kino nkiyiseewo. You are the guy approaching. Leka kino nkiyiseewo. Mulimu abantu abafunye ssente obukulu. Abaamaala abamanyiira. Ssente azirabye bukulu yakula munaku basula ku obulago obumanyi obulinga bukeeka. Basuzaawo like na all of a sudden Mungu n'amuviirayo n'atomera ssente. Abamu bamayira n'akamanyiiro. Najja n'agamba gwe nsaba ku nnamba yo. Toyagala ssente. Okitegeera waliwo engeri eri disrespectful. Then bwetudda wano ku kyobadde ogamba nti nzise hi Keeza, how are you? I'm fine. Kyozo zinyumira nno bayirawo. Ate baba takulabangako. Kale tandabangako. Okay. Hi Keeza, how are you? I'm okay, how are you? Tudde nga nkulaba wano. Kifuna nno kirungi. Layira. Nedda sibwete wenne. Ekifo kino nno kirungi. Nati ddamu. Kati ate ozibiriza buzibiriza. Anti be mutunula. Omuyayaza. Abe mutunula sigwe. Okay. Kati genda mu maaso ha? Nti how are you? Ekifo kino kirungi kirabika bulungi. Otera kubeera wa? Era wano wonsanze. Can we have a cup of coffee after here? Lwaki coffee tetumunyweredde wano era wonsanze? Oba toli wano omuntu asobola okufuna ennamba yo. Ennamba yange obadde ogyagaza ki? Omusajja omuyiiya aba alina okuyiiya. Okuyiiya akyawo. Kyazzaako nti omanyi. Okay, ondabikidde bulungi. I want to create a relationship with you. Okay, beera omusajja ali humble. Andi ze sobola kwogera by'abasajja siri musajja. Kati nze mbeere humble. Ojja kumbuuza okola ki ogamba play golf. Ombuuze nti ndi. Kati Keeza by'ekisiro byenkugamba abasajja kwe bavudde. Kati ebya golf oleeta byaki? Anti kati yaga kuba. Lekera awo ebyekisiro tobiddanga mubigamba abasajja. Omusajja yangamba yajjawo nakwana notaliko nnyumya golf. Musima ya bestabeera wano mbeera nzanya golf eyo. Kasuku kyomanyiko ekitono. Yes, you play golf. I know you play golf. Listen, me I don't go to clubs. Yes. Tetubeera nkofe na mugavana. Wantwala era ne mala nenvayo ng'obudde like mpulira nkooye. You remember on my birthday? Yes. So, siri muntu wa bibaala. Nti emirembe era emba siri ku platinum nti ndi mu kwota emba siri wane eno ku stream live mbeera wali eri wansi. Bwemba siri wo mbeera waka. Bwemba siri waka
nga sina ku one of my shops I'll be at any golf club either Serena Chigo or Uganda Golf Club Chitante or Atebe. But Chitante is my club, so when mpulirira emirembe nti after that game yani yawangudde emmotoka ya Iron Bank eya Women's Day ababadde Entebbe ku golf saazanye Women's Day tewazanye ate nga yabadde yamu abakazi saazanye n'Echitante wabadde tournament but I didn't play. I was tight, I was busy. So nti ojja kumbuuza naye obeerawo obudde bw'obweddembe nkugambe mbeera Chitante like ne wemba Kasuku like in the evening labakundaba nja kugamba jangu osanga Chitante ku golf club like golf banaye yamaanyi abaana bagaba ebyokulyawo. What do you mean? Byakulya ebyokulya biri Chitante awo n'ebyokunywa. Yes. So ojja kumbuuza nze nkuule I don't fake life Kasuku. Yeah, but ndi ku golf club because wendi. No, but sometimes some statements raise the bar so high. Omuwala akugamba ekintu n'ogamba kati Kasuku ze sigenda kuga nti no ngenda Paris njoba ndi Paris ngenda lunch nkugambye ndi ku golf club. I'm a golfer and I'm proud. I don't fake it. Kati gwe nga ogamba nti no chichi si kyamaanyi acha abantu balina perception enfu gye bafuna ku golf ekitali kituufu so naye nze waliwo empulirira emirembe abasajja ba golf abo tebakwana nnyo bambi tebakwana booza kuba bagagga tebagamba bugambi how much money do you want you younger girl ate they are very respectful very because waliwo n'amateeka agatufuga nti tokwanira ku golf course njogeramu n'omuntu like it's different world. Tosabiriza ku golf course. Tosabiriza muli bantu bakulu osobola osaba at any given time bw'oba oyagala nga mwejjamu. Ngoza katini box yejjudde essaamu. Oliba essimu yo beebola bayizo ga essimu ya ssaamu yabuze. Obaga inbox yejjudde ompaako ddi. Mutu wako. Nebaga ati wayi essimu nannyini essimu eno bamuyita otuwaako ddi essimu yo yabuze. But Kasuku, going forward. Yes. Bw'oba okwanya omukyala oba omuwala newe mbeera byakweyitamu nze njagala nnyo omuntu n'aleka omukulu mu relationship y'omuntu agambe nti bannange omukyala ono yanoonyezanga sokisi oba yankoleranga kino like nga bw'obulawo eddibu lirabika yes ayinza okumuvinga on ng'ebyomukwano byaggwawo naye ngaga kale singa kino singa nkubira Sharon nkola ya makula akola twala pasita ng'ayogera makula yagolola engoye ze yamanye empale ze we ziri kati makula n'amala ava ewa musumba aba agenda kufa because yamanye buli kimu ekikye we kiri ekyo yakyogerera mu kyaki tewakiwulira producer kati gwe mukululo guli gw'ogambye omuntu gw'alina oleka nti if this person is not around you miss them. Yes. Creating that ogwo musujja nti sirina eddalu lya nti I haven't had lunch because nkumisinga ndwadde rubbish. Ebintu byagala. That's what makes the relationship fun. Let me tell you this. Sometimes we date mad people. Mad balalu. Kibi nnyo omuntu okubeera ng'ali obsessed naawe. Nti Kasuku kabeera wano nti gundi akubira essimu. Afa tannakuwulizaako tassa eryo ddalu run for your dear life because wana amala wiki nga takuwuliza ajaffa si laavu waliwo laavu omuntu kwagala nnyo Keeza mwasiriira emitima bwe buzibu obuliwo buli kimu mukitambuliza mu ssente nooza owulira kati oli akwagala ebyaddala naye gwe owulira nti mbwonjaganye you can't have lunch nga tonampuliza. Yes. Are you mad? Obeera olina omumanya nti Keeza omize ku malusu mukwano okyasa. These are things women feel like and they're like oh my god ng'akubuuza ebyo ebintu ebyekisiru mbu wanywedde wamize amalusu bosi bwe nali sinaakusanga nali sigamira oyinza okwaali togamira bulungi nga gagenda mu windi pipe kati n'onfuna ne gatandika okukkirira we galina oyita
ebintu ebimu ebyekisiru bubire ate olaba ng'oli omwana bwe yatta munne bayiba ebino ebintu mulowooza byakusaaga omuntu akyawagana n'omuntu n'agamba Keeza omuntu omulala omwagala ffenna tumufiirwa Isaac omuntu omulala omutwala abantu bangi baliyo bali mu offices bagendera kano ka clip you people kasita omukazi akubira amasimu ago ag'ekisiru teekako question marks omusajja kasita akubeerabeerako omuntu asobola okubeeraawo ne yetta bino sirwali Kasuku abantu abasinga balalu omuntu agwa mu mukwano n'atamiira omuntu nga bidakiika agakubeera naawe yayambala t-shirt so atambula n'obupale bwo mu kooti akawunyaawunya kabeera nako like nga tayagala kuluzinga ng'akawunyaawunya katya omusajja atambula n'akapale k'omukazi akawunyeeko ki like ayaga kubeera close naawe ayaga kubeera ng'akuli kumpi kati ekyenkugambye bwe bw'obulwadde yes kyenkugamba kituufu Kasuku nti omuntu abeera naawe awulira tayagala kukuluzingira muntu yenna ate ng'okwawukana kubeerawo Kasuku bw'oba okwanya omuntu omanya nti omukwanyira avuwa eri biki buli kimu ekiri naye n'okwawukana kujja kukola ki waki olowooza ku ky'okwawukana Katonda tusobola kubeerawo death do us apart teriiyo nga bwe yabeerawo kwani abantu bangi bafudde n'alekawo omukyala we gwe yawasa nga tagirangako bbali bagamba death do us apart nga tagirangako bbali nze awo simanyi kuba kati oli abamufu kati ate oyagala nze n'amanya nti ago oli yafa. Let me tell you this. Yes, Kasuku nkubuulire bannange to watching out for indicators. Most of the times omuntu akulagako nogaba neba ne baby anjagala era wuno kati akubi bambi alabika missinga no omuntu bwatandika okubiraga amasimu g'oluleekereke ene mulimu ababyagala but I for one nze akakati jjaako God forbid sikaagala era nkugamba of course mulimu omuntu golaba nti psycho ngolaba bijja wena gabanaye mbadde nfa kati era kati namusenteredde like idiot tetwazaalibwa ffenna onsanze busanzi okay, I'm sorry but I think Keeza, women they just have problems because even a show of affection disturbs you people. How do you begin saying some guy who is really in love with you is finding out, are you okay? I shouldn't eat before you eat, because that's what love pushes us to do. You put the other person you love first. Look for money. Vambye kisiru, look for money. Obudde bweno nango otekamu airtime. Look for money. Obezo ezeza airtime azikuweereze. Kola nnyo. Obezo ezeza airtime azikuweereze. Oba zinteereko ku simu. Tujala tukola ki wetuzitereza ziberenga zikale zibako kyezikola ekitwala mu maaso ne look for money. So mulekeraawo okwesuula eddalu oli omuntu tewazaalibwa naye omusanze bukulu oba ofunyeemu. So gentlemen, as we wind up this show, it has become clearly evident that solving the puzzle called women by any single man is still far away. It seems not even in our lifetime shall we be able to solve the puzzle called women. They want love, they want money. When you show love, they ask for money. When you show money, they ask for love. So a guy calls you, have you eaten? Have you swallowed some saliva? The man says, no, look for money. No, Kasuku. Meanwhile, leka nkubuulire kino ekintu nga tunaba nakuggalawo. Kasuku. Tomaiti amasimu ga irritating. Nze amasimu gantama. Njaga nnyo nkubire ng'olina ky'oŋŋamba eky'omugaso. Nti maybe tuba tulina kino tukiriyaringa kino kiri cleared oba abaana ku site bakoze kino ne kino ebintu ebitwala masiku mbuuza nti Keeza kati akasana kaaka nnyo wataddeko sunscreen wakoze kino like I mean tosukka because tetwazaalibwa wamu. Then ekira Kasuku, you know something kyetwayogerako nti abasajja okufaayo nnyo eri abakyala maybe call a breakfast in bed or supporting it's something someone kyeyaŋŋamba nti abakyala to getting comfortable ngago bwagamba nti no tobimanyi nti abakyala bali sometimes to complaininga nti omusajja wange
tanjoleza nko undergarments Eh. Kasuku tokikolangako Nze mutabani wa Namukasa. bambi neddaddu Not just mutabani wa Namukasa, the only son of Namukasa. kanti okutekenkana na t-shirt I know, but so the only son of Namukasa. nti abakyala tugetinga comfortable Kiba kijja kumwetaagisa eddogo afune ly'abachwezi. Muntu yenna akyagala oba olina onnoonya ku bachwezi nti Karagwe, Northern Tanzania. Gyobonogesolaka. nti abakyala tugetinga comfortable lwaki nze nzija nekunyumiza ati omanyi bba wange ankola breakfast in bed bba wange tunaaba babiri bba wange bwe tumala okunaaba nsiimuulako ankaza oba nannondera olugero lwengenda okwambala nti nze nkikunyumiza nze probably nange bba wange muyambako naye abakyala abamu bagetinga so comfortable nti omwami luli bwe yakola breakfast in bed kati nga ku women's day valentine abaami bamanyi okukola obuntu obw'enjawulo okugezaako okurebootinga relationship Ayoza n'ebintu. but it's good. That is good. Kasuku really tubadde fenna ku dining. No, listen. Tubadde fenna ku dining. Ndidde maliriza gwe osigaddeko. Kati ebintu ngo biteeka musingi. Nga tugenda mu buliri twebaka. Ngolokose nkuleseemu. Obuliri obuleka tobuyaze. Wanje. Nze simanyi kwala buliri. Nali mmanyi primary awo senior 1 senior 2 baali babituyigiriza. Home economics. Nembigwa. Kasuku tomanyi kwala buliri. Sikikolangako mu bukulu wano. Ndowooza nasebba okwala obuliri ndowooza nga nina emyaka oba nga 18. Kati okola otya? Bwe mbuvaamu madamu n'abwala. No, but surprise her one day. Tekijja soboka. Obwale ne bw'onooba tobwaze bulungi nnyo bukubeera neat. Okikole. Do you not know? Ozi kati kyesobola omusurprising amufalisa ate gujja ku kitanda ne nguteeka wansi. Kati olwokoze eki. N'aguzaayo. Ng'olwokoze eki. Like N'ambaye ati nayaze obwo. kola ekyo oba just ne wemba munaabye babiri noyeza ka undergarment ke n'okooza bulungi nnyo oba yo n'omugamba you know what baby ogenda kwambala kino ne kino sikulimba Kasuku nno bino byenkugamba bikoze wonders bikoze magic. So women are magicians. Yeah. So now you are magicians. Because magic. So from the money, they love you add magic. Yes. No, Kasuku, how does it feel? It says that women, mwagala nyo a magician. Ato ngabe chikola magic. Chikola magic. Yes. Chikola magic. So you are saying how does it feel to do what? Just imagine ng'okedde ku macha. And kati tojjuta tokyakeera. Kati n'okeera ku macha omukyala alina ogenda okukola n'omukolerayo omelette n'omuleetera ne kachaayi n'okamuwa. Totunula wabweru twogera wano tunula wano mu kamera n'omuwa. N'omala n'omugamba have a good day baby at work. The son of Namukasa. Olaba nti oba like pride yo gitadde wansi. Abeera atajja kunkyawa omukazi. Lwaki? Anti ejjimba ngenda muwalisiridde nga lya black. Ati okyeteekamu Sirimanyi ddi. Olimanyi ate nalifumba bwe nalifumba ddi. Olimanyi Kasuku. Ate nalifumba ddi. Bannange nalifumba ddi. Ate oyagala nkulimbe simayifumba ddi. You just pretend but you do. Okimanyi omanyi obukufu. Kati okay munjigiriza okufumba ejji. Kati kyamagero y'ebintu abyoza ati. Yamanyi. Nze namulaba ku live ng'ayoza ebintu kati yamanyi bw'abyoza. Nze nagezaako okwoza ebintu ebikopo ne byatika. Nteekamu omukono gwange nga munene nnyo ekikopo ne kyatika. Ate ekikopo kyoza namukono omundu bakakuta kekoza mundu. Ati kyenkunnyonnyola kati mu kifo ky'okwasa ebintu ewaka ababyoza babyoze. Kyenkunnyonnyola Keeza nateekamu omukono nti nze ndaba abakazi baba ayoza ekikopo ateekamu omukono baati. Okitegeera. Essowaani be nagikwata bwe ntyo gyoza be nakyusa nti neeyatika. Nenva mu ngalo neegwa wansi. Kati tunaabeera mu kugula masowaani na bikopo. Awuli akola ebintu bye. Oba bino bintu bya Kasuku life but
omwami ali eyo within your means oba yonna kyosobola omukyala muyambeko bw'oba osanze yes. Bw'oba osanze ka panti ke wamma kooze va Kasuku of course waliwo abakyala babutereka bwa wiiki olw'ensonga nti waliwo abakyala nga balina bu bucket n'akatereka wiikire ng'asuulamu asookinga bw'oba gwe omusose wiiki egenda okugwawo nga tekiwunya bubi aba asookinze amu babusookinga abalala babuteekamu bw'oba otuuseemu you can help her out just n'obwoza n'obuwanika like you lose nothing, you don't lose your balls. You lose nothing ate kyongerako ne kumukwana oba nfuna nga ye bwako do you wash your boxer baba gikoleza nga ye bwakoleza boxer naye bw'oba okikola so it is what it is. I think we are done for today. Tojja kusobola kwoza bupale. Continue preaching that gospel for me. I'm out of here. Bwegenda maaso n'emboozi ye Kasuku ate obinyiigidde mbunyiigi soboka lekera awo